Mwasize mutya abanywanyi obulamu buli butya akalulu k'ekayunga ketukyaliko bwe bwawongeredde olunaku lw'eggulo akalulu kano kabaddemu abantu 6 naye ng'embiranye esinga kuba wakati w'abantu 2 okuli Nakwedde Harriet ne Andrew Muwonge era bwe bwawongeredde olunaku lw'eggulo nga Muwonge ali waggulu wa Nakwedde Harriet nankubadde embiranye yabadde wakati wabo 2 bugenze okukeera ku makya olunaku olwaleero ng'akalulu kakyuse nga Muwonge alangiriddwa ku buwanguzi okuba ssentebe wa district ey'e Kayunga ene badde by election yali mu kalulu kano awo be yali ssentebe yaliko yali Muhammad Feka yafa abamu nga mugafuluma nti yatugibwa kubanga bamusanga ku muti nga mulambo gwe gulengejje abamu bagamba yeetuga abamu yatugibwa naye yali wa kibiina kya NUP. So akalulu kano kadde kakaasammeeme nnyo by election ebaddewo eyakaasammeeme okuva okulonda kubeerawo naye nyagala okutegeeza nti omukulu Andrew Muwonge akwatidde ekibiina kya NRM bendera bugenze okukeera ku makya olunaku olwaleero munnange nga yalangiriddwa ku buwanguzi bwa district y'e Kayunga. So ekitegeeza nti NRM erabika nga yetutte ekifo kino tetunaba kumanya ekigenda okuddako kyekidda ku side ye NUP n'abadde mu krese eno because DP ebaddeyo n'omuntu abadde independent babaddeyo abantu 6 nankubadde embiranye badde singa kuba wakati wa Nakwedde Harriet ne Andrew Muwonge. So gye bigweredde nga Andrew Muwonge yalangiriddwa ku buwanguzi bwa district eno ey'e Kayunga munywanyi. Akavuyo katandise ebitundu by'e Kayunga NUP bawera ababasibidde ebweru paka bwe balangiriddemu nti omuntu bo bwe babadde bakola ki bwe babadde beetaaga. Nsaba beeri wano mu subscribing following tugenda kubanga shortly tuleeta ki ekiri mu bitundu by'e Kayunga n'abantu abali ababadde mu kalulu kaneeno katono nnyo tukomawo.